kakati bwe natandika okuweereza Mukama ebirala byo bijja kujjirako Mukama yamanyi. Bannange simanyi mwena bwe ngenda kubeebaza naye Mukama oyo lisoddene yaba abasasulamu ekisinga okubeera ekirungi. Bannaye njagala okwebaza abantu bonna abateeseteese embaga eno olwaleero okusingira ddala Central Executive Committee erimu bavubuka bali awo bavubuka bato naye banjagala ninga myaka gyabwe n'abantu abalala abeebugiri mwenna n'abasajja bonna abeekereziya eno Katulika eyo okusingira ddala abeebusanzi ne Father Waiswa mwebale kutegeka embaga n'abataka ab'Ekibibi Budondo Kabuche ne Bulya Bwita yebazaala mama wange. Nga bwe tutambula okgenda ku mmotoka sooka onzibireko ensimbi wazijja wezikoze omukolo ng'okyankalanyiza muyikwe. Ensimbi zino ezikoze omukolo guno zivudde mu bantu abo boolaba. Nze abantu banjagala nnyo kwegamba siboola baana bato muntu mukulu muntu mukadde bonna abo be basonze ensimbi zino kuba nze sizirina ng'omuntu yenna. Bannange bakyala bannange abali awo mwenna kano ntuusa okubeera nti kalango abadde bali eyo bonna nga tebanaba kutuuka mu bufumbo buno bannange nange mbasabira Mukama abasobozese mutuuke ku kino kyendiko olwaleero. Bannange ebyabwe biwedde kati Michael wange. Betty olwaleero kino kyolabye kitegeeza nti abantu batwagala era bwe tusalangawo okuba nti tuzze mu bantu nga twawukanye era olina kubayita bano bonna tubabuulire nti twawukanye bonna buli abaddeko. Michael sweet bannange simanyi bwe ngenda nakuyita oba nkuyitaani love queen oba kiki bannange neyanziza byonna byonkoledde kino kyokoze bannange simanyi naye Mukama yamanyi kankwase Mukama Katonda yaba kusasulira ebisinga obulungi. Metro nisanyiza Rebecca Kalema nakituukako kyokola nga mpulira essanyu lingi olwa muganda wange esaala nzibaddemu nnyo buli ekibadde kigenda mu maaso mbadde nfuba okulaba nti nkibeeramu. Bampita Pande Gerard. Lwaki bakulonze obeere best man? Ekisooka ndi muganda wa mugole ate nange embeera eno njirimu kati nina experience wadde mukulu wange naye namusookayo. Kintu wakimusookamu byamaki byokizuddemu ebbanga ly'obimaze? Kino ekintu kirungi wobeera mu maaso ga Mukama kikuwa enkola ennungi ate n'emikisa gyeyongera nga Father bw'atubuulidde mu Kereziya. Bannange Michael yeewangulidde omukyala gwe bayita omukyala kubanga Betty y'omuntu ali awo kugamba atatwala nsonga nti ebadde ensonga nkulu n'agibeerako n'abeerako era kyemmanyi buwanguzi bwereere bwe buli mu bufumbo bwabwe. Michael kyemmanyi musajja mukozi ayagala famire ye era ayagala okukolerera famire ye kati ekyo ekyamanga muganda wange kyekyo kyatutte gold gwatutte gwateeka okuuma obulungi. Obufumbo bwetaagamu Katonda kyekikulu ennyo kasooke babuteeke Katonda bino ebirala byonna bijja luvannyuma naye nga Katonda kyekikulu mu byonna Mukama yateeka okulembera olwaleero engeri gye bazze mu maaso ga Mukama kino siteepu nnene nnyo mu bulamu bwabwe naye ate kisobola okuba ekyokusoomooza bantu bangi basobola okuba bali eyo nga baagala kulaba kiki ekijjirira naye nga kirungi bazze mu maaso ga Mukama era bateekwa okulemberwa Mukama. Amina. Oluvannyuma baalinnye emmotoka yaabwe eyabadde open loaf bambi ne beeyongerayo mu gardens
ne batandika okwekubya ebifaananyi. Mpwine bwire bwi nsenge papa omutonzi eyo yantweire wala ino asana kwebaza mwena mbabwine nze mbabwine mwena mbabwine banange mwebale kwita mutyame bwera mutyame ntende twena tusagambe leero kusagamba omunivu vaawo omunivu jya omunivu gola leero kusagamba omunivu vaawo omunivu jya omunivu gola leero kusagamba olwaleero abatesi kibaweiremu olwaleero abatesi kibaweiremu Kibumba webale Kibumba alukyesiza Kibumba kwebaza twalindirira lulu nalutusiza tusagambe tusagambe lulu nalutusiza kubamu akafaananyi ng'olaga laavu mu bifaananyi ng'omwana wa kulaba wali omanyi kyoba omusizeemu nti munnange okwagala nze ne dadi wammwe ffe tetwekoowanga ffe tuli basanyufu nammwe mbeere nga basanyufu nga ffe waawo poozi zammwe zanyumidde mikwano abazaire mwena abazaire bakagwa muyogeyoge munwe ku maadhi munwe ku lwendo mwena abazaire leero kusagamba Kibumba yebale abatembetye nimutuuka ku luno asana kwebaza Kibumba yebale abatembetye nimutuuka ku luno asana kwebaza olwaleero abatesi kibaweiremu olwaleero abatesi kibaweiremu Kibumba webale Kibumba alukyesiza Kibumba kwebaza twalindirira lulu nalutusiza tusagambe lulu nalutusiza maze ekiseera nga musaba antuuse ku luno omutonzi era nze nkakasa nti mwena abataire kwenkabi abafiire kirikiri abafiire buwenge n'abafiire Kampala banange mwebale kwita twena tusagambe tuwonye okusekererwa Katonda yebale atufuuyeko bwibuka olwaleero abatesi kibaweiremu olwaleero Kibumba webale Kibumba alukyesiza Kibumba kwebaza twalindirira lulu nalutusiza kugenda ku reception naye nze nga bwe nkulabira omukwano anti era n'emmotoka omwami yagiguliddewo omukyala n'amugamba kabite wange yingira mukwano tugende olwaleero abatesi kibaweiremu olwaleero abatesi kibaweiremu Kibumba webale ababiri bano batuuze b'e Bugiri eri mu Busoga era ewaabwe Kinyana Mpindi n'akabuga Naluwerere abasinga ke bamanyi ennyo olw'abavuzi ba trailer abawummulirawo mu biseera nga bava ku ng'eno empanvu Michael yaŋŋambye nti mu byonna ayagala okwebaza buli muntu alina kye
atodde ku mukolo gwe ababaddewo mu kasiki ababaddewo mu buli kintu ne Betty yebaza bonna abafukamidde ku mavivi ne bamusabira essaala obufumbo bwe ne butereera ne bubeera bulungi omwami n'amukuba empeta bambi mwebale nnyo mwebalire ddala na buli yenna alina kye yakoze. Reception yaabwe eno basazeewo okukozesa colors okuli yellow okuli white okuli red ne purple. Kale ya yellow ye langi y'ekereziya betegefu okusemberanga ku mmeeza ya Mukama entukuvu. Kale ya white mulembe mwerufu temuli mu byakwekwekerera era buli gy'atambula Michael nga talina Betty buli omu yeebuuza ate kyekibadde ready. Bano bweda tebaagala kweta nga buli omu awulira ali munne musaayi. Purple innocent love omukwano mujja ogwabwe.